Mugamba mutya baagala abalungi abeekuumira ku Senga Phase 256 mwebale kubeerako mwebale kwekuumirako. Olwaleero njagala kwogera ku ddagala lye bayita muwebwa. Eddagala muwebwa likozesebwa nnyo abakyala naye nga sinaba kwogera ku migaso gyalyo oba na nkozesa yaalyo. Tusooke tutunuulire muwebwa kye ki. Muwebwa kaba kaddo akalandira wansi era kaba n'akakoola nga kasongoviirivu nga kassa obumuli obwa white oba obumuli obwa kala enjeru. So n'enjuki zitera okwettanira nnyo akaddo kano, bazettanira nnyo ebimuli byako. Era oyinza okusangawo enjuki nga nnyingi nga zikeevulungirirako. Akaddo kano edda bajjajjaffe baakakozesanga eri omwana omuwala ataweebwa oba n'abavubuka baakabateeranga mu bizigo ne babeeranga omwana nga bw'aba akula n'omukisa gw'okuweebwa nti buli wantu wonna w'alaze abeera aweebwa. Naye abaana abawala oba abakyala ensangi zino so nedda era baakikolanga bakakozesa mu kubeera nga bereetera abaami baabwe okubawa ensimbi, okubeera nga buli ssente gy'afuna alobooza ku mukyala we. Naye nga si kibi, abakyala tuliwo okuweebwa, mukitegeera? So tulina okwefaako. Gwe omwana omuwala ng'oli eyo nga toweebwa, nga weebuuza ofuna omusajja alina ssente naye nga tasobola kukwata yadde emitwalo 5 oba 2 oba akakadde n'agamba munnaye nkwata ogenda okoleka shopping nga tomusabye, ng'ekyo tasobola kukyeroboolereza. Kale 5 njogedde mangi, kale 10, kale 5. N'agamba nfunye omusaala, omwagalwa wange oba nfunyeyo akasente kaddiiro, omwagalwa wange kamuweeyo akasente nga takasabye wa, nga ne bw'aba afunye omusaala nga ne bw'aba alina obutetembi bw'ensimbi nga buli awo, olina kusooka mugamba munnange hani njagalayo kasente, ate ne wannyonnyola nnyo ne yeerobooza oluusi n'akuwa na kitundu naye ng'aziyina. Munnange nno oluusi tekiva ku ye nga ye, oluusi guba mudibo nga guli ku ggwe ng'omuntu. So oba olina okukola ki? Okwetereeza. Kaakati ojja kunfunira akaddo kano gw'ayagala okuweebwa eri omwami wo. Ojja kunfunira akaddo kano, osobola okukanaaba ate era n'ekirala osobola okukakwata n'okakaza n'omala n'okasekula oba n'okassa n'ofunamu ensaano n'ogiteeka mu bizigo. Wabula oba ensaano eno ogenda giteeka mu bizigo, mba nsaba oteeke mu bizigo ebya petroleum jelly ebitali herbal jelly. Awo mukolere ensobi nti mukwata eddagala ate ne mulimikisinga mu ddagala, olwedda lirimu eddagala lye mutamanyi. So mba nsaba ogula ebizigo ebya petroleum jelly ebyeru then obitabikemu. Osobola n'otabika mu kino ekizigo kye ekya bulijjo mu abakyala, twesiga ebizigo oba maama lususu oba biki byonna oba Caroline, byonna by'oba oyagadde osobola okubitabikamu n'obeera nga weesiiga. Osobola okwesiga nga bw'ogamba nti ndi muweebwa era ndiwo okuweebwa. Njagala buli muntu abeere nga mpa, njagala abantu bankwatibwe. Like omanyi omuntu okukwatibwa bakiyita bati ekisa. Waliwo abantu bankwatibwa ekisa mbeere nga bampa. Waliwo abantu nga mu butuufu asobola okuba talina kyakulya naye nga tosobola mukwatibwa ekisa muwa kyakulya. Okimanyi ekyo si kuba nti alina empisa embi, si kuba nti oba ki, naye nga talina mukisa ogwo, oluusi ng'aliko ebizibu bye. So kino kye tuggyawo. Naye waliwo abantu nga ayina ate yayongerwako, oli nga amukwatibwa ekisa mangu naye bannange omwana ono n'akwata mu nsawo n'amuwa. So kyekyo osobola n'okusalawo obutalaamiriza oba osobola okusalawo okulaamiriza. Eddagala lino nabagamba nti likola nnyo ng'osinzidde ku bigambo by'okozesa. Olulimi luno mululaba lutonzi, kyova olaba omuntu asobola okuteekako ekikolimo ne kikugoberera ne kikubeerako obulamu bwo bwonna n'owangaala n'ekikolimo ekyo. Olulimi lutonzi. So eddagala oba olikozesa olaamiriza, ennaamiriza yaalyo oba engeri gy'olaamiriza oluusi yeekuwa results ennungi oba embi.
So osobola okusalawo okulaamiriza ky'owulira ku mutima ky'oyagala. Omwami wo bw'oba olaamiriza eri omusajja osobola okulaamiriza ng'ogamba gwe mwami wange gundi oyogera amannya ge. Njagala buli ssente z'ofuna obeere ng'ondoboozaako era ng'ompaako. Ate waliwo ekirala ky'osobola okukola nti osobola okukwata essente ezivudde ew'omwami wo oba oyo boyfriend wo n'ozikwata n'ozookya ng'ozookera wamu n'akadagala kali. Kwata ebikoola bya muweebwa ng'obikaze then okwate n'essente ezivudde mu nsawo yo, si zino zaakuteeredde ku ssimu, si zino zaakoze eki. Bino nandibadde sibibateera mu vidiyo eno naye mbibateeramu mubeere nga mubitegeera. Mmwe abaami temugamba nti munnange ate senga abakazi batuloga. Ekyo si kibi bannange. Mukazi wo aba akuloga omuwe ssente muwe. Abakazi tuliwo okuweebwa ye lwaki omulinda atuuke ne ku sseeri okuloga? Ate eddogo eryo si bbi. Nze eddogo ebbiri essaagala lyebbi eriwenza. Tomuwenza saagala njagala kiwenge ate buli kyezifuna oleetenga wano nedda mukwano. Okitegeera? Towenza omusajja kubanga ojja kumuwenza ate omwonoone ate nesi aleme n'okukola nti ng'alobooza gwe. Aleme n'okukola ate naawe omwetamwe. So it's not good okumuwenza. Kyandibadde kirungi nnyo okubeera nga at least obeera oyogera naye like omulaamirizaako eddogo eddungi akole. Bw'aba afunye akasente akuloboozeeko nga mukyala we era akugulira ebirabo akuweeyo. Okitegeera? So eddagala lyaffe nkugambye osobola okukwata ensimbi z'aba akuwadde oba ssente nga kapapula n'okwokya n'okwata evvu eryo n'oliteeka mu bizigo ne weesiiganga oba ogenda okumulaba era n'olaamiriza nti zino zivudde mu nsawo yo era buli ezinaagwanga mu nsawo yo kujjanga kubaako omugabo gwange era ojja kukola ki? Ajja kuba azikuwa. Kale n'eri abaana abato tusobola okubakwatira eddagala lino oba ensaano ne tubateera mu bizigo. Bannaye abantu abakyala temukyafa ku baana. Bajjajja abaabafangako nabo tebakyafaayo. Actually omwana ne bw'agenda mu kyalo n'akomawo n'eddagala nga balimuteedde mu kazigo. Jjajja akazigo yakampadde. Twala eri bijja kubutula nga mubisuula. Ebyo ebizigo birungi. Lino eddagala lyakolebwa Katonda. Kino obeera tokoze shiriki, kino obeera tokoze malogo, oba tolina kibi ky'okoze kuba Katonda yalikola tulikozese. Okitegeera? Era ye yali waga amaanyi. Mumulobooza gava nti wa sitaani? Si wa sitaani. Muleme kugulumiza sitaani. Buli kimu mukisinza sitaani. Buli kimu maama sitaani yakoze kino. Katonda naye gy'ali akola. So abaana abawala oba abavubuka nga bavubuka osobola okukwata kamuweebwa mu abazadde abampuliriza n'okakaza n'okamuyengera n'oteeka mu kazigo ke yeesiiga n'omuwa ne yeesiiga teyeetaaga na kulaamiriza. Omwana wo abaako ekisa ekyo eky'okubeera ng'aweebwa. Okitegeera? Aganja. N'abaami bw'oba nga naawe olina ekizibu ky'okuba nga toweebwa. Okuweebwa tekitegeeza nti bakyala bokka be balina okuweebwa oba ki. Osobola osanga omwami nga ye mu butuufu obulamu bwe obuli awo tebutegeerekeka. Naye ku mulimu olaba abantu balina engeri gye bakutwalamu nga tuvudde ku mulimu naye abantu balina engeri gye bakutwalamu okuba nti ggwe oli bulungi naye nga toli bulungi. Weetaaga obuyambi naye tebabukuwa. Balaba oli okay. So osobola otya okubeera nga osobola okuba ng'ofuna muweebwa oyo n'obeera ng'omunaabako n'okumwesiiga kiba kijja kuyambako okuba ng'ofuna ku kaweerero oba okuba nga at least abantu babeera bakuwa. Kale ebyo bye byamuweebwa leero tukome wano eno. Mwebale kumpuliriza. Gw'omupya nkwaniriza teweerabira subscribinga, kulikinga n'okumentinga. Alina ky'obuuza kindekere mu comment section nja kuba nkuddamu akaseera konna. Ate ggwe omukadde nkwagala nnyo webale kwekuumirako tujjanga okwo Mukama yaba kunsasulira. Teweerabira laba kalango, teweerabira ku likinga, teweerabira ku sharinga. Nabagamba video zino omuntu abeereyo ng'alina ekizibu nga gwagenda omutaasa naye nga tokimanyi. So tweyambe sharinga video eno. Omuntu agyetaaga ejja kubeera nga emutuukako bulungi nnyo. Kale munzikirize nkome wano olunaku olwaleero. Mukama abankuumire. Mweraba banywanyi bange. Tuddiŋŋane omulundi ate omu.
Yeah.